Oluvannyuma lw'ekibiina twandise political party eya Joseph Kabila eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya DRC okuba nga bakisuspendinze okukigoba. Joseph Kabila ayanukudde gavumenti y'eggwanga erya Congo mu ngeri eno. Okuva ekyaggalwawo abadde agize akyasirise tetavangayo kubanga abaako ensonga yonna yonna gy'ayogera. Naye kati ayanukudde gavumenti. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza obali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Gwe natanatwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga naawe otweyungako mukwano gwange ali ampuliriza. Abali mu diaspora makulisaayo mu ggandalo lya Easter kansuye nti buli muntu yamugendedde bulungi nnyo. Mukulike obwakedde mikwano gyange. Former President last week yalinnya ekigere kye mu Democratic Republic of Congo. Naye kyasinga okweraliikiriza gavumenti eno nti yatuukira mu nkambi z'abayeekera mu kibuga Goma. Bo kibagamba nti kino kyayongera okupikamu abayeekera ba M23 ku rebellion egenda maaso etuntuza President Felix Tshisekedi ne gavumenti ye. Era ne basalawo kubanga bateeka ebyo wammanga mu nkola. Ekibiina ekya PPRD kyateekebwako restrictions. Era kivuddeyo ne kirespondinga ku Democratic Republic of Congo government olw'okususpendinga ekibiina kyabwe. Era bagamba judicial actions ezaakolebwa ku mukulembeze waabwe kyali tekisaanidde. Former President Joseph Kabila yalangiridde enkola eno nga we yali illegal era ng'eri unconstitutional. Era ng'egenda mu maaso n'okubanga eteekako broad ku political party nga ye omukulembeze w'ekibiina kye. Olukunkumuli lw'ebigambo ebiri strong mu statement gy'akoze okuva mu National Secretariat abava mu diaspora coordinations bonabona aba coordinating na mu diaspora ab'ekibiina kino ekya PPR balumiriza ab'obuyinza ba authorities mu Congo naddala Vice Prime Minister of Interior and Minister of State for Justice okuviolatinga fundamental constitutional rights ne fabricating. Okusinziira Private Kabila political reassurance bagamba nti Ministry of Interior okulangirira okugoba ekibiina oba ba activists aba PPRD nationwide ng'ennaku z'omwezi 19 April abali batuula mu kibiina kino nga bakulemberwamu Joseph Kabila bagamba nti Joseph Kabila ekyamuleese ye gavumenti okulemererwa ocoordinatinga ne interior force eya M23 okulaba ng'emalako bannansi b'eggwanga erya Congo emirembe. Gavumenti yeerumiriza Joseph Kabila nti okudda kwe mu ggwanga okusinziira ku prosecution of the enemy era ng'agenda maaso n'okulabula possible legal violations ezibadde zeekuusa ku political party n'okupositioninga crisis egenda maaso mu Northern Kivu. Joseph Kabila wiiki ewedde yayingira Democratic Republic of Congo n'atuukira mu nkambi z'abayeekera ba M23 ziba controlling obulungi. Kino Felix Tshisekedi kyagamba nti nno kyasagudde kiwundu olw'ensonga nti nno abakulembeze b'akabinja kano aka M23 abamazeeko gavumenti ya Congo emirembe bagamba nti nno okujja kwa Joseph Kabila n'atuukira mu nkambi zaabwe kyalaze lwatu nti nno y'omu ku bakulembedde rebellion egenda mu maaso mu DRC ey'abayeekera ba M23.
ng'ennaku z'omwezi 18 Minister of Justice yagenze maaso n'okusajjula ensonga eno ng'eteeka instructions eri Editor General of Armed Force ne Prosecutor General ku court cassation okusobola okulaba nga bateekawo criminal proceedings oba procedures eri Joseph Kabila. Muno nno mwe mwali okubanga afulizingibwa assets ze zonna z'alina mu Democratic Republic of Congo okossaako n'omukugira entambula zonna okusobola okulaba nga taninitiating nabayeekera ba M23. Ekintu Kabila kyagamba nti nno kivoola ssemateeka waabwe. Era gavumenti olw'okukodalinga move eno okufilizinga assets zonna ne travel instructions ku Joseph Kabila obutassociatinga nabayeekera ba M23 kinaagamba oluvannyuma lw'okiyisa ku Easter Monday PPRD egamba activism egenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo bo bagenda mu maaso n'okukomintinga nti banoonya peace of honor eri pulezidenti waabwe olw'ensonga nti nno ye gwe balabamu obuvumu n'embavu asobola okuba nga akomekereza situation ne crisis egenda mu maaso mu ggwanga. Kino Felix Sekidi kyagenze mu maaso n'okuwakanya agamba ye asinga kukkaatiriza ku Joseph Kabila yabadde mu exile mu South Africa okuvaayo ate n'atuukira mu nkambi ez'abayiikira kyekyasinze okuba nga kibenyagiza. Kino kya drivinze tension eri national duty okusobola okulaba nga bateekawo observation ku nsonga eno. Ne bagamba nti nno ensonga eziri mu Congo zisobola kudisolvinga na gavumenti so sina sub version ezigenda mu maaso ne Joseph Kabila. Bo bagamba nti okusinziira ku article 1734 and 37 ku constitution PPRD ekibiina kya Joseph Kabila mu gavumenti kirina okubeera nga kiweebwa rights zaabwe okusinziira ekikola kye baakoze kya violentinze rights z'ekibiina kino okubeera nga kigenda mu maaso n'okuactinga activities zaakyo oba n'okuexercisinga activities zaakyo mu Democratic Republic of Congo. Era wenjogera Joseph Kabila alinga gwe baatadde ku arrest talina kukola necessary movement n'emu, talina kuwithdrawinga ssente mu banka n'emu, assets zonna tasyaziinako control olw'ensonga nti nno gavumenti ya DRC kino yakitaddewo okwetangira okulaba nga afuna embavu n'obusobozi okuwengejinga n'abayeekera ba M23. Obadde oli ku Yugi Updates TV ubale tuwuliriza. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe
n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako buli wosubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yes, ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo point eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga gwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira.
Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mu abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.